Isirayiri egenda maaso n'okulabika nti ekola obulumbaganyi awatali kutaliza kwonna. Okusinziira ku b'obuyinza mu ggwanga erya Palastine bagamba nti Isirayiri etuuse n'okulemesa abamu ku bannamawulire okubeera nti batuuka mu bitundu byegenze maaso n'okulabika nti munnange ekuba nga ebimotoka bingi ddala ebigenze maaso n'okulabika nti nabyo biyimirizibwa ebitwala obuyambi mu bitundu bino ebiba bikubiddwa bukyanga olutalo lutandika kino kizze kibeerawo nga UN egamba kyekiseera eggwanga erya Isirayiri likkirize ebimotoka bino bibeere nti bituuka mu kitundu ekyo. Bino byonna byonna nga bigenda mu maaso n'okulabika nti bitambula. Ate bwe tudda munda mu ggwanga erya Lebanon, abantu kati abawereza ddala emitwalo 40 be bagenze maaso n'okuggyibwa mu mayumba gaabwe, abamu ne babundabunda okugenda mu bitundu ebyewala ne babadde babeera mu ggwanga erya Lebanon, ekireetedde obulwadde okubeera nti bwongera okutambula. Endwadde eya kolera n'endwadde ez'enjawulo zongedde okulabika nti munnange zirabika, nga n'endwadde ezimu ziva ku mazzi. Bannansi b'eggwanga erya Palestine amazzi ge banywa makyafu ebitagambika. Olunaku lw'eggulo nakutegeezezza nti Abapalestina n'abo abawangalira munda mu ggwanga erya Lebanon, naye ddala okuva mu mambuka g'oluwannanda lw'e Gaza, abantu abamu basula mu kaabuyonjo, tebalina we beegeka luba. Tenti ezaabaweebwa zajjula dda, ebizimbe byakubwa dda, ekifo kyonna kiri flattened. Obulumbaganyi bw'Abayisirayiri, amazzi amayonjo tebagayina, sanitation facilities teziriiwo, kaabuyonjo zaakubwa. Then n'obuyambi bwennyininyini obwandibadde bubatuukako Isirayiri tebakkiriza kubeera nti munnange babufuna. Kaakati baatandise campaign gye bayita Save the Children, okubeera nti bataasa abaana b'eggwanga eryo babeere nti bafuna amazzi amayonjo, babataase n'ekirwadde ekya kolera. Mu charity eno baavuddeyo ne bategeeza eya Save the Children, bagamba nti cases zatandise okufunika ez'ekirwadde ekya kolera kussa n'ekirwadde ekya scabies mu baana ab'eggwanga erya Lebanon. Era bategeeza nti ekirwadde kino kyaripootingiddwa dda mu b'obuyinza batandike okukola kyonna kyonna ekisoboka okulaba nti waakiri abantu bano bataasibwa ku birwadde bino ebibiri, ekirwadde ekya kolera n'ekirwadde ekya scabies, nga byonna biva ku mazzi amakyafu ge beekatankira. Ekitongole ekya UN bagamba abantu kumpi akakadde kamu mu emitwalo 2 be bakakiddwa okuva mu mayumba gaabwe mu bulumbaganyi buno obukoleddwa eggwanga erya Isirayiri bukyanga olutalo lutandika. Omukulu amanyiddwa nga Kamar Nasser al-Din, ng'ono akolanga emergency response coordinator mu nteekateeka eno eya Save the Children mu ggwanga erya Lebanon, bavuddeyo ne bategeeza nti families nnyingi omuli abaana tebalina we beegeka luba, obwana buyise mu kutulugunyizibwa okw'amaanyi, n'osanga akaana nga taata waako yafa dda, maama waako yafa dda, ab'eŋŋanda zaako baafa dda. Kaliwo ku lwa Katonda, kubanga n'abamu kati tebakyasobola ku accessinga bathrooms, kitegeeza ekitundu kikyafu ebitagambika. Yembeera eri munda mu ggwanga eryo erya Lebanon ne Palestine. We bukeeredde amakya ag'olunaku olwaleero ne we tutuukidde obudde buno, nga Isirayiri ekyayagala ogenda maaso n'okulabika nti ekuba enfo z'aba Hezbollah ez'enjawulo kw'ossa n'okuba enfo z'aba Hamas ez'enjawulo. Ekitongole ekya Amnesty International kivuddeyo ne kitegeeza nti amagye g'eggwanga erya Isirayiri bagenda maaso n'okulabika nti bakuba branches oba amatabi ag'aba Hezbollah, oba we bateebereza okubeera nti aba Hezbollah we bajja ensimbi, wonna Isirayiri egenda maaso n'okulabika nti ekuba n'okwonoonera ddala ebifo byonna byesuubira nti gy'emikutu Hezbollah weyinza okubeera nti ejja obuyambi bw'ensimbi. Era kino Amnesty International egamba etandise okukinoonyerezaako kuba balabanga kati Isirayiri etandise kwonoona bwonoonyi nga bayinza okuggulwako emisango gya war crimes
kwebyo bagenda maaso n'okulabika nti bakola nti mu kukuba batwaliramu n'obulamu bw'abantu abatalina musango. Al-Qaldi Al-Hassan yagenda maaso n'okulabika nti munnange ateekebwako natti eggwanga lya America, ng'Abamerika bamulumiriza nti awagira abalwanyi bano abayitibwa aba Hezbollah, era nga bagamba nti kino America yakikola okusobola okulemesa aba Hezbollah okufuna ensimbi, era nga bagamba nti aba Hezbollah babadde bayita mu bano abantu okubeera nti bafuna financial services oba ensimbi okuddukanya emirimu gyabwe. Amagye g'eggwanga erya Isirairi bagenze maaso n'okulabika nti bakuba amatabi ag'ekibinja kino ekya Hezbollah ne babakolagana nabo, nga mwe muli ne businesses eziri under Al-Qaldi Al-Hasni, zonna bagenze maaso n'okulabika nti bazikuba okuzonoonera ddala. Ku lunaku olwa Sande n'olunaku olw'ejjo ku Mande n'olunaku olwaleero ebivuga bigenda maaso n'okulabika nti biwulirwa oba ebibwatuka okwetooloola eggwanga erya Lebanon n'eggwanga erya Palestine oluwananda olw'e Gaza. Mu kitundu ekya Beirut oba ekibuga Beirut mu maserengeta ag'ekibuga kino, kamera we zigenze maaso n'okulabika nti munnange zikwata missile attack ekoleddwa abasajja Abayisirayiri nga bakuba ekizimbe okukyogoloza ku sayidi eyo ey'amaserengeta aga Beirut. Ezimu ku vidiyo ezigenda maaso n'okulabika nti ziragibwa balaga bannansi b'eggwanga erya Palestine bangi nga bakutte ku mimwa tebamanyi kikiddako, then boddako munda mu ggwanga erya Lebanon era embeera y'emu nga bagamba nti baba Hezbollah, ng'omukulu ono bw'omuwulira bwagenda maaso n'okulabika nti munnanga annyonnyola mukutu gwa Al Jazeera ng'ogenda maaso n'okulabika nti gulipootinga mu mbeera efaanaganako bw'eti ku kkula ery'omuntu wa bulijjo. Civilian, innocent people. They were all civilians, children and women killed, and the rest of the injured are in hospital, and we don't know what will happen to them until now. It's a... The houses are tightly packed together. Bakulaga ebizimbe nga bikubiddwa, byonna byonooneddwa, emmotoka nga zonooneddwa. Strike affects everyone around it. Nga bakulaga nti strikes ezikolebwa Abayisirayiri oba obulumbaganyo bukolebwa Abayisirayiri bwafectinga buli muntu yenna ali mu kitundu kye bakubye. Rescue workers pulled out the injured from under. Abagezaako okutaasa abo abakoseddwa nga nabo bagezaako okusima okuggyayo abo abafunye ebisago n'abo abafudde wansi mu bifunfugu. We don't have any resistance here. Tetuyina ngeri gye tusobola kulabika nti twerwanako oyo munnansi wa ggwanga lya Lebanon. We support the resistance, the legal resistance. Every time we lose people, we get stronger. Owulira ono agamba nti buli lunaku lwe bafiirwa omuntu waabwe bongera okufuuka ab'amaanyi. Munnansi wa ggwanga lya Lebanon agamba fayina obuyambi tubwetaaga naye tetulina resistance, tuwagireyo resistance eri mu mateeka. Buli lunaku lwe tufiirwa omuntu waffe twongera kufuna maanyi, twongera kubeera strong. The original Jewish people will not act like this. They will not accept this. Era n'agamba nti bannansi b'eggwanga erya Isirayiri abaddala abaju tebayinza kubeera nti bakkiriza kino, tebayinza kubeera nti bawagira kino. Waliwo sapooti endala eri emabega wa bino ebikolebwa. Bakulaga akamotoka ngeri ya tractor kagezaako okusenda okuggyayo abo abakoseddwa n'okujja ebifunfugu waakiri mu nguudo basobozese ate ambulance okutuuka mu bifo ebyenjawulo awakubiddwa. 100 meters away, Israel targeted Al-Qard Al-Hassan, a financial institution it accused of financing. Bakubye ekizimbe eky'omukulu oli kyenkugambye ekya Al-Qard Al-Hassan kye bagezaako okulaga wano. Singa tulina TV wandibadde obiraba. Many strikes carried out across Lebanon. So yembeera eyo bweto bweri bakulaga bannansi batakuza nnyondo okuggyayo bannaabwe mu bifo ebyagenze maaso n'okubeera nti munnange bikubwa amagye g'eggwanga erya Isirayiri. Bakulaga ekizimbe ekyabadde kinyirira obulumbaganyo bwakikoleddwako
kyonna ne bakikuba ne kikka ku ttaka mu maserengeta g'eggwanga erya Lebanon. Mu kaseera kano Germany esaba wabeerewo obuyambi obusindikibwa eggwanga erya Isirayiri mu mbeera ab'e Gaza gye bagenda maaso n'okulabika nti munnange bawangaaliramu beetaaga abantu okuyamba okufuna humanitarian aid, obuyambi ku bikozesebwa mu bulamu obwa bulijjo. Eggwanga erya Bugirimaani bagamba newankubadde Isirayiri erwana okuba n'okwongera okunoza obw'okuba aba Hezbollah, naye ebeeko obuyambi bwesindika eri abantu abawangalira mu bitundu ebyo babeere nti bayambibwa. Bino byonna nga bigenda mu maaso oteekwa okukitegeera nti webukeeredde amakya ag'olunaku olwaleero nga bategeeza nti abantu babadde bakunuukiriza mu mitwalo 10 abakoseddwa, naye weziweeredde essaawa 9 ez'olweggulo olw'olunaku olwaleero nga batulaga nti abantu bakoonedde ddala emitwalo 10 abakoseddwa abali malwaliro ag'enjawulo. Mu malwaliro gye bali teri ddagala. Foreign Ministry ey'eggwanga erya Bugirimaani egamba Isirayiri kye kiseera ekkirize obuyambi butuuke mu mambuka g'oluwannanda olw'e Gaza. Bagamba the situation in northern Gaza is getting more desperate every day. The people there urgently need more humanitarian aid. Okusinziira ku Ministry ey'ensonga z'amawanga amalala ey'eggwanga erya Bugirimaani bagamba bakitegedde nti mu mambuka g'oluwannanda lw'e Gaza buli lukya embeera eyongera kalubirira bantu, era ne basaba eggwanga erya Isirayiri okukkiriza obuyambi bubeere nti butuuka mu bantu b'omu kitundu kino, n'okusaba Isirayiri ogenda maaso n'okulabika nti yeewalira ddala ebikolwa ebiyinza okuleetera endagaano eya kiwamirembe ceasefire okubeera nti eteekebwa mu nkola. Germany egamba eyagala Isirayiri ekozese okufa kwa Yahya Sinwar okubeera nti ceasefire ebeerawo oba okusiriikiriza mu kulwana. Omwaka oguwedde kyagenda maaso n'okulabika nti kikakasibwa nti eggwanga erya Isirayiri bagenda maaso n'okulabika nti baaprovinga arms export. Amawanga bakkiriza ebyokulwanyisa ebiwera oba ebibalirirwamu obukadde 326 mu obukadde 500, obukadde 326 mu obukadde 5 zigende rather mu emitwalo 5 zigende eri eggwanga erya Isirayiri mu za euro miliyoni 326 mu obukadde mu emitwalo 5 zigende eyo. Then mu za dola kitegeeza bwe bukadde 363 mu emitwalo 5 nga baziteeka mu Isirayiri za byakulwanyisa. So ezo Isirayiri zekozesa ogenda maaso n'okulabika nti eyongera okukola operations mu ggwanga erya Palestine. Bingi byekoze, bangi bafudde nga biva ku lutalo luno. Byonna byonna nga bigenda mu maaso akasembayo mu kugulu lukungu Nuhu wajja otandikira olunaku olw'enkya. Abayemen bakubye military base ey'Abayisirayiri mu Tel Aviv nga beeyambisa hypersonic ballistic missile. Abahuthi nagamba nti abo balalamuuko ebyokulwanyisa bye bakozesa biri advanced nnyo era bateeka Isirayiri ku bunkenke buli lukya. Bano Abahuthi bakasuse omuzinga guli ku mutendera gwa hypersonic ballistic missile nga gwolekera ekibuga Tel Aviv kya ggwanga lya Isirayiri ne bakuba military base. Okusinziira ku mwogezi waabwe amanyiddwa nga Yahya Sari wagenze maaso n'okulabika nti munnange ategeeza ebisigadde tugenda kubikuleetera. Kkiriza nkusiibulire wano ku kkula ery'omuntu wa bulijjo 17 ku Luthumu Shatra amaze okubeera nti atuuka okutuusaako amawulire mufunze. Okay. Church Mperere Diary ku byennyanja Kanyanya Katwe Diary opposite Kakumba Complex Kawempe Diary okumpi n'akatale Bwayise Diary ku Kyennabweru Kawala Diary ku Kawala Road Samona Diary ku Samona Arcade